Abasuubuzi okuva mu DCM Mukono si basanyufu n'ekiragiro Uganda Revenue Authority kyebataddeko ekyokulaba nga buli mutunda gwe basuubulako ebintu byabwe okubireeta mu maduuka gaabwe ng'abeera naye alina omusolo gw'abeera asasudde. Ne bategeeza singa bakikola bajja kubeera nga bo kennyini bamenya amateeka era nga bajja batayako endasi. Mu kikolwa abasuubuzi olutudde mu Kolino Hotel mu kibuga ky'e Mukono osinziira Uganda Revenue Authority bagamba DCM Mukono baadisalira ogisolozaamu biliyoni 48 okuva ku biliyoni 42 ze baasuluza omwaka oguwedde nga katikika n'akaseera buli muntu yenna byakola ebivaamu ensimbi mu DCM Mukono okulaba nga asasula omusolo ogwo. Okusinziira ku mukulu wa kitongole kya Uganda Revenue Authority okuva mu Eastern Uganda Central Prose Kayesu agamba buli muntu alina kyakola mu district y'e Mukono nga kivaamu ensimbi kabe mulimi oba mulunzi alina okusasula omusolo. And this Nakamanya does not give a receipt. For sure that expense is potential. That is the law. Where osasula omusolo. Nakamanya ali mu commercial agriculture. Ye omuprotectives omutadde mu ggwanga. Nakamanya ono yali wadde omusolo kugwewa. You see, because everyone wants to expand the tax base. Tetujja kubeera kugwe, netunyika gwe, netukintu gwe tujjako omusolo, gwe tujjako nedda. Time etuuse ne Nakamanya ono naye afunye income okuva mu gwe. Naye asasuleko ekikuti ku musolo. Engeri bwe gyamuwa omusolo, do you know bakamata farmers ennaku zino balina ssente babasinga ssente. Tetulina nabo bwe tubajja kubanga ajja ku ssomero lina abaana 10 n'asapulayiga ttaani y'akasooli. Bano abantu ekiseera kituuse nabo baweera ki ku musolo. Tofulaba tuli mu kunyweza ennati. Abantu bonna balina okujja mu tax bracket abali eligible. Ono yabagambye wherever you are earning income above 235,000 a month, you are eligible to pay tax. That is 2,820,000. So if you are going to claim this expense, Mogama going to claim this expense, namuze kasooli, okay, we'll get the mafuta, namuza mafuta, and the petrol station, nayo enakuwaati omusolo. Ono wanogwo naye alinakuwaati omusolo kubanga omuwadde gundi amateeka gaffe aga income tax gagamba kasitogola ku muntu invoice ng'eryaba 5 million automatically omuntu alina kubeera naki na tiini. Mwemulowooza lwaki tuteekako amateeka ago? Tuteekako amateeka ago kubanga omuntu alina akuwadde supplies ebintu ebya 5 million abeera ali above the threshold eya 235,000 oba 2,820,000. Mulina okutwala omutima mulungi. Tetujja kunyigiriza bantu bamu bokka kubanga olina essomero oba olina edduuka wano mu Mukono abalala ne tubaleka. So nina kusapotinga emitendera gya gavumenti ng'egezaako okutapinga into informal sector. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ekibagatta mu disitulikiti y'e Mukono ekya Mukono Traders Association Paul Lukwago agamba bizinesi z'abasuubuzi nnyingi nnyo mu kitundu ky'e Mukono zigudde nga kivudde ku musolo omungi gw'abaggyako ku bizinesi muno ezitandikibwa buli mwaka ku 15 zimalako omwaka nga ziggaddewo wa musolo. Ojja kwesanga nga wakati wa 5 to 10% oba ebitundu 5 ku 10 zi bizinesi zensobola okugamba nti ziggaddewo kuba bwe mpita ku streets z'ekibuga kyaffe ndaba nti awo waliwo bizinesi gundi tekyaliwo naye bw'obuuza nti teyaggalawo bugazi yagwa bizinesi n'agivaamu n'abalala nga serozi tezikyaliwo n'alemererwa n'asita. Emisolo egisinga okutawaanya abasuubuzi okusingira ddala ye sisitimu ya e-freeze. URA egamba system kituufu system ne system ekuŋŋaanya ssente. N'olwekyo supermarket ezisinga naddala ziri ku e-freeze ne hardware be basinga okukosebwa enkuŋŋaanya y'omusolo ogwo. Ekyalimu ebizibu bingi ebirumira ebikosa abasuubuzi bye tulwana okulaba
ne gavumenti ne palamenti ebijjamu tusobole okwanguyirwa nga n'okusingira ddala tusaba nti threshold eri ku miliyoni 15 eriwo kati eve ku musuubuzi oyo alina inkamu ey'emiliyoni 15 edde ku kawumbi n'ekirala tusaba nti ifreeze eve mu ffe abalina bukadde 10 bukadde 5 n'okuka wansi oba bukadde 3 edde ku factory edde ku badistributor abanene ne ku entry points nga tusasula emisolo nga tuyingiza ebintu bye tusuubudde bweru w'eggwanga. Okuva mu musomo gwe tubadde nagwo olwaleero abantu abasinga bavuddeyo ne batulaga nti actually bo business zimu baali baziggala lwa musolo. Muli agenda okulaba ssente zalina osasula tezisobola kumakinga na business nga bwekola ki bwetambula. Naye tusabye Uganda Revenue Authority bateekewo enkola esobola okuba ng'ekwatagana n'omusuubuzi oba onaatandika oba oneyatandika edda n'oyo aludde mu business okulaba nti abantu bano babayamba basobole okuba nga basigala bakola ki batambuza business zaabwe. Ebigambo bya Uganda Revenue Authority bitabudde abasuubuzi abeetabye mu lukiiko luno era nga bagamba Uganda Revenue Authority eritiriza nnyo okubanyigiriza mu kubaggyako omusolo. As fees, we were slapped with the 78 million as income tax. We did our objections. We brought in all the receipts. We transport children. You read some of one of my comments. We transport children with our school vans, which is an agreed fact. We get fuel from fuel stations, which you tax. There is no fuel that comes here, and you don't tax it. So when we give in our receipt that we've used 5 million for fuel, why do you reject it? It is an agreed fact. We have children. We buy fuel and transport children. You reject the receipt. We feed the children. I'm not going to go to Nakamanya there and buy Wogo and he issues me with e-freeze. You want e-freeze? We want receipts that are impossible. So to tell you that we feed the children, that we transport children, you slap 87 million. We object. You say, okay, pay 40. Within a week, you slap the account. You go to the bank and you freeze the account. You have too much power in your hands. Yes. Now, that is number one. Number two, you've told us last year you collected 42 billion from us, Mukono. Now you want 48 billion. Have you put in fact the businesses that have closed? Have you done anything? Have you done anything to uplift any business such that you get more tax? Instead, you are just closing. Number three, I make wine. I'm a manufacturer. I help countryside people. I buy their fruits and make wine. I've been working for 7 years. You cannot sell wine until you get UNBS certification. I paid 10 million, I got the certification. Then I buy the digital stamps. After buying the digital stamps, before you enter the supermarket, they'll ask you for e-freeze, VAT registration, and all. If you don't have it, you don't supply. But I've not sold a single coin where you are going to rate me that I'm on 150 million above or below. But I have to register for VAT. And as soon as I issue the e-receipt, you start counting VAT on me and interest. The supermarket will pay me after 1 week or 1 year when they sell my product, but you already VATing me with interest. Are you there for us to grow or to go back to the village? Thank you. Abavubuka tukubiriza abavubuka bagende mu kukola naye okukola okwo ne bakugendamu nga tebabuuliddwa bulungi kiki bateekwa kukola.
oba omuntu nganzi myaka 32 abamenya amateeka ago ate babaleeta wange nibatwale mu kooti kakati ovuddeyo naawe otandisa akaduuka eyayigiri mulamba myaka 32 badde mu yunifoomu yakunuulira wakatewo otuleko naye kakati bakuyise BRA tebakubanja miliyoni 15 neweewuunya zivuddewa kikoze kitya kikoze eki olumu nali ngenda okufuna tin number eyanyamba okujjuza form teyanyamba bulungi yambuuza sente ogenda kuzijjawa ezigenda okubeezaawo nenteekamu lwento kakati mu mutwe gwange mu maaso eyo nja kuzimba obuyumba 5-3 nzijjemu akasente kayambe mu bizinesi yange mba ndyangu ebbaluwa zituuse tukubanja rentals sente bweziti rentals nezifuuka rentals paka miliyoni 15 tukubanja rentals. Olukiiko luno olwatudde mu kibuga ky'e Mukono lwetabiddwamu abasuubuzi wamu n'abantu abalina ebizimbe era nga nabyo Uganda Revenue Authority yabitaddeko omusolo nabo gwe balina okusasula era nga bano bagamba si bamativu eri abo abajjako omusolo olw'okubanga bingi nnyo ku byo tebivaamu nsimbi zeegasa okusobola okuyamba omuntu wa bulijjo okubeerawo. Weekomere ku Bukunja Channel okusobola okumanya ebintu bye tusobola okutuusaako.